kale no mukazi ayinza okuloza nina gwe ngenda okuporopozinga kano sika akuporopozinga kajiddemu mudaali omudaali bagukoledde va ku guno gwe bawa mukulu Enanga guno gwo mudaali bagulezega guli special era bannange abawagizi bange mwenna abafani bange of course mwe munfudde kikindi nebaza nnyo Mukama Katonda olunaku olwaleero nsiimibwa nempebwa omudaali era nga essomero limpadde omudaali baliyita Kimanje Parents na Busungwe bagambye nti ffe Golola ebintu byokoledde eggwanga tuze tukufollowinga from the stigma up to the answer. You kicked liver night of Uganda ekintu kimanya. You are the man who can pocket all naked ekintu kitegeera. Osambye nsambagere nozifuula you are the man who can write zero upside down. Oyagaza abaana kubanga olunaku olwaleero lwa sports day. Bangambe otwagaza sports otwagaza ebyemizannyo era kituluma nnyo okubeera nga gotosiimibwangwa era bampite era eno Heroes Day kulo nange Heroes Day wadde His Excellency yampadde mudaali naye eno bampadde omudaali so ndi musanyufu nnyo mpulira nina essanyu lingi nnyo kino kiraga nti byembadde nga nkola nga bulijjo bwe mbagamba nti I'm not a joking subject. It's not a joking subject. Era bannange nkubiriza abazadde essomero kati twamaze okuteeka ekisaawe twafunyedde ekisaawe wano ngenda kujja nga promotingirawo ebyemizannyo abaana tugenda bayigiriza kickboxing tugenda kubayigiriza boxing twagala okulaba nga abaana kati ate tubakulaakulanye mu byemizannyo kubanga ne minisitule y'ebyemizannyo yavaayo n'egamba nti kati PE gumulimu gw'amaanyi omuntu ogenda n'osomera ddala so twasose mu kukola kaduyiro kabade kamanyo abo ne balyoka bansimba omudaali nengamba ayi Mukama Katonda Enanga tajja kweyagala yekka nina na mudaali nenange kanfuneko ku mudaali era bannange ni musanyufu nnyo nti mpereddwa omudaali nga nsiimibwa olw'okubeera nga nkulaakulanyiza ebyemizannyo mu Uganda era bannange nakola ne Golola Talent Academy ekyankozesa academy eno nazima nesizimbawo obuyumba bwa Loogi nesizimbawo bbaala nalabanga nti ebyemizannyo kitone tulina abavubuka bangi nnyo era ffe tukkiriza nti buli muntu Katonda yamuwa talanta ye naye abaana oluusi tebalina we balagira talanta eno nze nenkola Golola Talent Academy era ngenda ndi mu kutandika kunoonya talent era olwaleero nzize eno abaana ne mbazaamu amaanyi ne mbagamba ne mukole edduyiro era nze nzikiriza omwana bw'abanga alina talent gye yeenyigiddemu omwana tasobola kufagge omwana ono asobola okubeeramu ekintu kati ate n'abaana bano okubajjamu essuubi babeereko n'ekintu kye bagenderera omuntu alina ekigendererwa abeera alina focus ekisinza eggwanga lyaffe okuliza emabega nti tetukyalina biruubirirwa emirimu gyaggwawo abala basomye emirimu tebakyagirina naye abaana bano betuzadde tubayigiriza ebyemizannyo omuntu asobola nga America ebikyasinza ebikulaakulanyiza America bya mizannyo entertainment bya mizannyo wano mu Uganda sports tulina sports alimu tuzita zitya tulina ebyemizannyo ebiwerera ddala 52 naye ebyemizannyo bino ebimu tebiri active era bw'otunulira ne entertainment industry n'abayimbi tukyalina batono n'abazannyi b'emizannyo tukyalina batono omuvubuka bw'oba oli eyo nga teweenyigidde mu bya mizannyo teweenyigidde mu entertainment okujja kunga munayi wasoma wafuna fuuka professor era tuliwonera ne campaign ey'okulwanyisa abavubuka okuva ku biragalalagala kubanga waliwo eddagala n'ebiralagalagala abavubuka bava mu kunywa eddagala kane batandika kunywa biragalalagala kyova olabanga omuvubuka bw'anywa ebiragalagala n'alaba akaana akato atandika okukalaba ng'omukazi omukulu atandika okukalaba nga kagezze be bano omuvubuka n'atunulira akabizi n'alaba omukyala abigula n'akola atya ebyo bye biragalagala bye twagala okujja mu bavubuka bye bisinza okuboonoona so bannange abavubuka n'abazadde mbeebaza nnyo essomero lino tulitunulire nnyo tuleete abaana kubanga liri ku musinzi gwa bya mizannyo omwana akola ebyemizannyo tasobola kuviiramu awo. This is Golola Moses of Uganda. Enanga bajja ne bagamba Enanga nempulira kubanga omanyi mu bantu abafuna emidaali Enanga yasinga okukola hiti era nga bagamba musema yalwanyisa nnyo waliwo abakyala simanya oba bwali buki oba bwali bwanekolera jange bwe yalwanyisa oba bwali ki nti era yakola nnyo n'asevinga ssente nnyingi nnyo naye neebuuza Golola atutumudde omuzannyo gwa kickboxing ne Museveni president w'eggwanga yaŋŋamba Golola ebintu bye bya academy ngenda kubikolako zekyovola bakati nange simanyi naye Enanga nange nfunye omudaali
This is Golola Moses. Kaya nange ni mu Heroes Day. May God bless Chinawa. Cha Father's Day. Chicha chitibwa Father's Day. Sibuli akera ku macha n'afunisa omukazi olubuto fa abeera taata. O taata kitegeeza buvunaanyizibwa. Waliwo n'abantu abafuuse taata nga tazaalanga. Katazaalanga n'afuuka taata. Bwe buvunaanyizibwa. Omusajja ali eyo ekikufuula taata kwe kulaba nga ofudde ku zadde ly'ozadde. Bannange baganda bange tufunyisiza abakazi embuto ne tubaleka eyo. Obwana buno bwe mulaba buli ku nguudo buliwo ku basajja abatalabirira baana. Kati waliwo omuntu ng'abaana batandise okuddayo okusoma naye nga kabaayi abuze omwana mulekedde omukazi. Bambi omukazi n'akola kiri kyonna so bataata mbasaba ekirala taata omulungi addayo eka n'akaveera. Abasajja temukyagala kudda tekyovala ati n'omukwano gwaggwawo. Taata ddayo ewaka oyogere n'abaana bo. Noonya omwana wo mutunuulire ali atya. Nawe buuza nti omubuuzeeko naye subject kyeta kugendera bulungi bwe buvunaanyizibwa. Nze nga taata nfaayo nnyo eri abaana. Ekisookera ddala nti ekirabo omuzadde kyasobola okuwa omwana kyekyokumuwerera. Ekyala boy child ono tumufeeko nnyo. Abaana bawala bateekebbwa naye abaana abalenzi bataata mubasuuliridde. Era kyenva mulaba nti kati domestic violence mungi nnyo. Ebiragalalagala byeyongedde lwakubanga omwana omulenzi tumuteeseteese. Omwana omulenzi kyabamanya nti ye pira ye liida. N'omukazi era bw'omusanga agamba njagala nfuna omusajja ekisooka nga asobola okumprotectinga. Omusajja akola, omusajja alina laavu. Naye n'omusajja ojja n'obeera eyo laavu ogifuna bufunyi ng'ogenze kulaba mukazi n'otaddayo kufuna buvunaanyizibwa. Ate gwe omusajja tunulira omukazi mugambe oba oyagala kuzaala oba toyagala kuzaala. Mulekeraawo okulekera abakazi embuto. Era nze buli alina olubuto lwange bw'oba olina luleete bw'oba kaana leeta. Oli alya nnyo. Nedda. Anti waliwo n'abali eyo nga tebakyalina bataata. Babaleete. Kubanga nze nina academy. Abaana ngenda kubateekamu ebyemizannyo. Nze nkimanyi buli mwana wa Uganda wa mugaso. Buli mwana wa teri mwana mubi. Teri mwana mulalu. Abaana bano babeera bubeezi active. Kati nze waliwo yaŋŋambanga Golola oli mulalu. Ne mugamba nti siri mulalu. Omwana abeera bubeezi active. Kati gwe bw'olaba nga ali active noonya kiki kyaba akola. Omwana yogera naye si bukumukuba miggo nga mubbi wa kasimu. Kwata obwana omubujja ne buyiga obubbi taata n'obukuba nga ate naawe okimanyi nti engalo zo zaalinga zikwata yo. Abaana bano when it comes to girls, when a girl walks out, she become aggressive. You girls who here, you all know that in all 30 days, there are some days you miss when you are in peace. So when you walk out, it helps you to recover very fast. Take something which you can take a week, 2.5. So that means your body is active. When it comes to your body, and I want to tell you that when you work out, you're always active. You're always smart. The reason why it works, the reason why sometimes we don't perform well is because our body is there, unfit. Sports has gone beyond whereby PE is being put on the syllabus. Somebody goes to PE, gets a degree, starts, doing the exercises in the hotels and everywhere. Tulistende sanyuse nnyo olunaku olwaleero nazze olunaku lwa sports. Mulino some balitani? Who are the people to make this school best? No. I don't think so. I want to hear another. Who works hard to make this school better? Us. By doing what? So, Chemba Saba, Mulibaka Tuna Bakandi, Taba P7. Mazima. P7, Mungenda Kumaliza Okusuma. Tusubira okulaba abatufuna first grades mu ssomero muno. Abaana bali mu P7 mu kibayetu kati mukuze wadde mukyali bambi. Very quick. I know Baba is about backup benches. These days, I've look at the P7. Yeah, man, smart. So, a gym is still up for one, so I'm going to
tukwegendereze ate kikyasinza okuleeta obuzibu kwe kusirika abaana bawolamu tukumanya nti omuzadde ekirabo kyasinga okuwa omwana gamutwala ku ssomero mukibuli tulaba abantu ab'amaanyi so mbasaba musobe mubeere bagezigezi musabire nnyo essomero lino ekirala mutandika okumanya ebirooto byammwe olw'okusiima emirimu gyokoze abazadde baffe abalungi kimanyi parents bebale eyanbodi akawungezi ka leero tusanyuse nnyo okubalaba mwena omugenyi waffe Golola Moses tusanyuse nnyo okulaba ku lusozi lwaffe Kimanje Parents Boarding Nursing School. Webala okujja ekyamazima twatuula ne tutunuulira nga olunaku olwaleero gwe mulundi ogusookedde ddala okutandika okuzanyira mu kisaawe kyaffe mu butongole. Twebaza Katonda olw'ekyo kubanga tumaze emyaka mingi ng'abazadde naffe abakozi nga tuyaayaanira okuba n'ekisaawe abaana baffe basobola okuzanyira obulungi ate naffe abantu abakulu. So mwami Golola Moses tusanyuse nnyo okulaba webaleeka exercise kotuyisizaamu ekyamazima nange era kyenfunyeera abazadde abatuddeeyo musaaliddwa abatasobodde kwetabamu naye n'abo abeetabyemu Mukama waffe yeebazibwe. Officials abatubalira obubonero tusanyuse okubalaba management committee members Kimanje parents abaliwo twesanyuse okubalaba head teacher n'abakozi bo bonna twesiimye nnyo olw'emirimu egigenda maaso. Bannamawulire Spark TV, NTV, NBS, ABS, tusanyuse okubalaba awamu na monitor Bukedde Television. Tusanyuse nnyo okubalaba okubeera mu kitundu kino. Tuli basanyufu olw'essomero lyaffe okubeera nga buli mwaka ligenda maaso tukulaakulana performance nga nayo esooka egenda maaso. Tweyanza nnyo olw'akaseera katuyisizaamu physical fitness. Twebaza Mukama Katonda olw'obulamu bw'akuwadde. Tuze tunoonyereza nga tutunuulira history background yo history engeri gy'ozze otambulamu n'okufuuka ky'oli okubeera owetutumu mu ggwanga lyaffe Uganda nti watandikira wansi ekyamazima nga tewali asuubira nti oyinza ofuuka ky'oli naye Mukama tumwebaza okubeera olwaleero ng'oli walinnya mu ggwanga lyaffe Uganda nga buli omu bw'awulira Golola Moses amanyi yaani akola ki yavaawa era atuuseewa. So tukwebaza nnyo. Twebaza olw'okuwuliriza omulanga gwaffe okuyita okujja okubeera wamu naffe ku lunaku luno olwa sports ate n'okuba nga okusoose ekisaawe kyaffe okuba nga kitandika okuzannyibwamu emizannyo. So olunaku lwa mukisa nnyo tweyanza okubeera olwakkiriza okujja okubeera omugenyi omukulu. Ku lw'abazadde b'essomero lino well wishers abayizi staff ne management twatudde ne tuteesa nga tulaba ekyamazima ng'olina okusiimibwa nga abantu ba Kimanje Parents Day and Boarding School okukuwa ekirabo nga kya mudaali era ssebo kulw'abantu bonna abatwetoolodde wano abazadde n'abayizi bonna tusaba okkirize tukwambaze omudaali bulize. Bino bye biri ku mudaali. Kimanje Parents Day and Boarding School Nabusugwe acknowledges Moses Golola
for your dedication, love towards the game, and inspiring this generation this 18th day of June 2022. Yes, Moses Golola of Uganda, Bacho Asibwa, Chimanye Berry, Handshake. Yes, here we go. This is the dance. This is dance. Here we go. Thank you. Kimanje Isaac, nze mutandisi w'essomero, executive director. Olunaku olwaleero lubadde lunaku lwa sports ku Kimanje parents ate nga lwe lunaku oluguddewo ekisaawe kyaffe eky'essomero ekizanyirwamu emizannyo gyonna. Olwaleero twasalawo okulonda Mukulu Golola Moses okujja okutukyalira n'okubeerawo ng'omu ku bagenyi abakulu ku nsonga y'olwaleero, olw'ensonga nti tubadde tumutunuulira nga tulaba by'azze akola mu bulamu bwe ng'omuntu ate n'eri eggwanga nga tulaba nga bibadde bizimba ate nga bikulaakulanya eggwanga lyaffe, kuba aweesezza erinnya ly'eggwanga ekitiibwa ate n'eggwanga lyaffe okubeera nga lyogerwako nga liri mu olw'okukola kwe okw'amaanyi, nti kusinziira ku gye yatandikira tewali yali amusuubira kufuuka kyali olwaleero kyali. Erinnya ly'okubeera ery'ettutumu mu ggwanga lyaffe lyonna. So n'olwekyo twalaba nga Golola Moses asaanidde okubeera nga tumuyita ajje abeerewo ku mikolo gy'abaana baffe gy'essomero. Era ne tusalawo n'okubeera nga tumusiima nga omuntu olwa kikyakoze mu ggwanga lyaffe olw'ettutumu ery'erinnya lyaliwadde okumuwa omudaali nga Moses Golola, hero wa Uganda.